Fikigaza y'oluyimba. Nze ne bwayingira tusobola kugaa nti ye Fikigaza. Baali bayaye nga batambula. Ate si mu bubi. But what is going to happen is oluyimba lugenda kwatayo. Mageri ga Kitooke kya Gonja. Kitooke kya Gonja was released the other year. November, December. Naye lwatuleeta in the new year. Kati ne Banana lugenda kututwala in the new year. Kitooke kya Gonja wa January. Yoli alimba lungi bunno. Ate ono kubadde alimpa. Mafana gundi Banana so mwaka gujja. Alimpa mwogerako kino. Alimpa smelt every bit of a one hit wonder. If you know what I mean. Wali abantu abajja n'omulaba nga awunyanga one hit wonder. Bwele datadda. Nga tasobola kudda. Ate abo ne bajja bwe batadde ne basigala. Ngani? Tikatadde. Wasabo wanji itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensongo zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka lebuna munteka mu bintu bya muzafalu wamajja musajja okuva leo tanso okulira obulango bw'enkuka kiri kitya Uganda etandise okumpomera nyabo leo naye ekigenda okubeera mu nkuka twagala kunyonnyola enkuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumagwaki Nja kiwulira. abantu bonna kati boogera ku nkuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuka eggulu lyonna otyo oba owemmudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuka ewa Chaiman wano munkuka asatu mu December ewa Chaiman siwewa wewa Chaiman nedda wewacha wewe Biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinza okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi everywhere you go MTN Olwabitex Promotions n'ebisatinga Nino ni machinji wamune mwami Eddie Sendi okubanga ate esira ku mulundi tugenda tuteka ku music nyimba zokazoka nga tubadde supposed okubeera n'ennyimba esukka mu 10 naye olw'obudde ne discussion yaffe okuba nti egenda kugaziwa muko twasazeewo mu nnyimba za Song Boost H10 tulondeko ennyimba 10 abasibo ne banyolo mu nnyimba eze10 mwe tugenda okuleeta n'omulamwa gwaffe wali ogw'abayimbi be tubadde tulinamu essuubi be tubadde tulowooza nti bagenda kukola bulungi omwaka guno naye nga batudisappointinze. So far DJ Steve ku nnyimba 10 yakazannyako ennyimba 3 mu namba 10 twatandise n'oluyimba lwa Believe that is Dax Vibes n'omukyala bamuyita Vinka okuva mu Swanks Avenue. Namba 9 Tonight Rema Namakula. Then namba 8 Bwepaba Fik Fameka ne Queen Kama that is Shiba Karungi. Ndowooza akazindaalo kakatwale wa mwami Eddie ekintu kino twongera kigaziyamu small time. Yes. Abatuuliriza ku Chabasa app bagiyita Song Boost. Kyekola abayimbi monitoringa music w'abayimbi both radio ne TV. Kati countdown yenu kugituukako abayimbi ba subscribing oli uploadinga ateekayo ennyimba ze na subscribing ne tumonitoringa Uganda yonna radio ne TV. Kakati buli olimba olukubwa nga wali tunootinga nti Shabada bamukubye nti Sitya Denja balukubye 10/10 balukubye kati bwe bongera okukuba emirundi emingi tugenda tukompilinga. Omuntu ayagala okwekomera mu kumanya kyabaakola agende ku songboost.app website www.songboost.app ojja kusobola okulaba ennyimba 10 mu nnyimba 10 gwagamba mulimu n'ennyimba nga bwoga nti ebiseera ebyo lwazze paka namba 37 olwa King Sir no gyosanga nti byonkola yazze mu 15. Kitooke kya Gonja lwali w'amaanyi nnyo mu beginning y'omwaka B2C luzze luli mu 19. Ekitegeeza ennyimba zino zisobola okugenda n'omwaka ogujja. Fe tumonitoringa tukuwa kizze mwaka kikubiddwa mu mwaka.
kati olwaleero mu maaso gye tugenda tujja kulanga kulaba ki namba emu. Eno gwe mulundi ogusoose okubeera ne countdown nga tekinologi yagikoze nga si bya walewale si walewale si Ronnie Mark jinjabide ne sendi ne bakayana ne bakiriza ne bakola listi yaabwe ne bagifulumya nedda. It is the best on songs most played and these are facts. All radio stations monitored by Song Boost. Itegeza si byanjwanjwa kale wano wetugenda ndowooza mu seconds. Ronnie Mark, do you agree oba tugire bugizi? Nzikiriza ne sendi bwabanga byonna byayogera so ateekako ekigambo Song Boost oba according to Song Boost. Kati awo mba nzikiriza naye ate ekirungi abadde akikola nti tayogedde nti yeno official. Kati nze ate zilisti gyentera nnyo okugoberera listi nga eva mu bantu. Waliyo listi ey'abantu waliwo ne listi ya radio ne TV. Kati sendi listi gyatuwa ye nnyimba ze bamonitoringa ezikubiddwa ku radio ne ku TV. Tugenda funa ey'abantu. Kati waliwo n'ey'abantu. But bear in mind nti ey'abantu challenge yaayo buli lwefuluma n'obuuza omuntu basis okijja ku ki nga kanti jo nabadde mu bbaala wali kagizeyo omwami Edison olina bw'otabuuzizza anina waliwo omusajja gwe nawulira ana yakusuubiza emmotoka iyo yagikuwa yasinka events yagikuwa oba nawulira bubi tannaba naye nga bituufu bye nawulira ejjo nabadde naye nangamba ebintu tetubyagala mukulu yesi ntwagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo sebo naye musajja wange mulabye ng'ayingira wano leero negamba nedda yasiini nedda mwami Sendi wamma tugende ku mulamu olimaaka muve omulamu ambadde nsaba DJ Steve asooka atutwaleyo ennyimba endala essatu. Okay, that is from 7, 6, 5 ne 5. Kale tuli ku nyimba 10. Ennyimba 10 twakubye 10 to 7 kati tukuba 7 to 5. Twakubye 10 to 8. 10 to 8 kati tukuba 7 to 5. Okay, Steve. It's the top 100 songs of the year, but we've chosen the top 10. Era yenna ali yatuwuliriza waddembe okusalawo n'agenda ku app ya Song Boost n'alaba 10 ye n'asalawo n'aga nti ze kankikube n'akola mix ye abantu n'abayisaamu 100 to 100. Nzikiriza okuwakanyaamu nange n'otangazaamu nange mulimu ennyimba zengamba nti mu nnyimba 10 mu luyimba lwandibadde mwami Eddie lwaki mwakoziwe mutyo okwepiica kakati okwepiica because it's not among the 10. Okwepiica mweruli mu 10 okwepiica ali namba 30 tayinza kubeera wansi bwatyo kakati kino kyekireeta okwepiica sebo ogyogedde okakasiza namba 3 anti kyekino ekisooka kyangu nnyo okusanga ng'omuyimbi nannyini kwepiica oluyimba yalutika omwezi kuki kubanga ate omwezi oguddako aba ayagala okuleeta eki olulala. Ekyokubiri okwepiica lulina ekizibu rediyo nyingi teziruzannya nga na wano wetuli Steve yalabika taluzannya nti olwaki olw'ekigambo regardless of what it buli omu alina interpretation ye naye rediyo nyingi zo ziga nti kati tetujja kusobola kukola ki kuluzannya. Kakati Eddie kulimba lw'okwepiica wesobola kukiriziganya na Eddie we wano nti ngenda kukiriziganya ku Song Boost kuba ye monitoringa bizanyibwa ku TV na ku radio. Okwepiica bangi tebaluzannya ku TV ne ku radio olw'ensonga ez'enjawulo naye nga ground gye luli kati naye wetugwa bali nnyimba ez'amaanyi mu bantu kitegeeza nti olina ova mu ntebe yo ku radio gy'okolera ku TV gy'okolera ogende mu bantu okola research. Tulaba research ezo abantu badde bazikola emyaka gyonna ojjukira zi barometers nga abantu babeerayo ne bakola research mu bantu bw'oba oyagala omanya ennyimba ezitunda ez'amaanyi mu bbaala fuva wano genda mu bbaala tuukayo. Kati nze mbadde nina oluyimba lwenda mu bbaala lwe bayita chawu chawu nga lw'amaanyi mu bbaala mu bbaala lw'amaanyi naye ng'ate olwaduula wa ku radio oba ku TV naye wano teruliiwo okitegeera naye mu bbaala kizibu kutuuka kutuula mu bbaala yonna
naddala engezi z'ekkoloni batakuba kyawu lolaba abaana bonna nga basituse naye kyengeza okugamba kati okwepiikya wesikanyiza na Song Boost we wano ku luyimbo lolokka okwepiikya lwafuluma mu May video we yafulumira May ndowooza nga 18 around there oluyimbo lwafulumira concert y'okwepiikya yaliwo mu September. That is something like 5 months later. Cricket over. Kati oluyimba lw'okwepiikya concert y'okwepiikya we yatuukira oluyimba lwali lukyakuba nga lukyalirwa amaanyi ffenna twali tetusuubirira nti concert weneetuukira oluyimba lujja kuba lukyalinamu ku maanyi kyatwewuunyisa nnyo concert y'okwepiikya egenda otutuuka ng'oluyimba lukyalina amaanyi era concert yemu kuzali successful this year. That is oluyimba lwafuluma Eddie kyadagamba nti ayinza okuba yapika omwezi gumu naye tulaba nga akola ekivulu after 5 months ate ngeri oluyimba lukyalirwa amaanyi kitegeeza oluyimba ayinza okuba yapika omwezi gumu naye lwamaanyi lukwata kirike twabale twogerako wabaye ezikwatirayo kakati dynamics ziri weziti eza music. I beg I stand to be corrected. Waliwo ennyimba okay oli aluleeta n'alupika n'akwata promoter n'alutambuza ne bw'obanga toli music schedule oli presenter ne balukuwa oli panelist ku radio ne balukuwa okitegeera n'omugaati olumu omugaati kubaako olumu tekuba by the way omugaati gulina n'obuzibu wali ennyimba nga ziriko n'omugaati munene nnyo naye ne lugaana okitegeera because n'omuziki gwennyini nga gukola ki nga tebinyuma so kati naye zimu oli ne bwa pulling out oluyimba ne luhuukinga olwa message oba olwo kyonna ekirimu okay okwepiikya lwatambulira nnyo ku maanyi gaalwo olwa kikyerutegeeza oba olwa ki message abantu gye balowooza nti okitegeera kakati ate ekivulu ky'abantu abayimbi ennaku zino abamu tekikyabeera ku luyimba ebivulu ennaku zino biri ku pedigree ya muyimbi olinawo ki emabega ekisero kyo kijjudde kitya singa twali ku luyimba ba one hit wonder bandi badde bangi bakola ebivulu okitegeera but gravity amaanyi ge tegali ku kwepiikya gali ku nnyimba ze kiri okwepiikya kibanga the icing on the cake naye nga base gwe muziki gwe gwakola ki Chameleone tetwali ku luyimba it was the base gwanga mujje nedda enyimba nyingi pedigree ontegeera nti Wininwaji oba luyimba lwali kirwe yali yasembayo malayika tetwali ku malayika twali kuzi Fireboy ani byonna bw'ojoobigatta otegera kyeŋŋamba. Yes, Eddie, you're right, but made jagala ogatteko kino nti it also contributes. If it is a factor. True. Okola concert ngo you have a big song, it's a factor. True. Anti kino nkigamba nnyo. Success tekiba kimu yalina oluyimba tibiwedde nedda ne promoter amataringa ne ba sponsor bamataringa n'ekifo wootadde ne date ne kibozi kye kikutambulirako bingi timing ogati ogatta several factors which culminate into success. That factor ya timing etambulira nnyo. We have to wait until our artist afunye mu kuluyimba nitugamba this is the right time nga ukyali ku Wininwaji fine Wininwaji bagala mukolere concert ne baalinda time nga afunye oluyimbo lw'amaanyi malayika ne bateekayo ekivuvu factors yatubilinga obudde mwami Edison tulina budde bumala bulungi naye njala at least ensonga zetwogerako ozireeta omuntu n'oli atuwuliriza alina okwemulugunya nganze wale agamba nti lwaki okwepiikya mu nnyimba 10 eza Song Boost ekyo kinnyonnyodde bulungi nti ekirala nze abantu kyenjagala bamanye sirina mukono oba teri mukozi wa Song Boost alina mukono mu kugamba nti nedda ono kamuteeke wano ono kamuteeke wano byuma technology okitegeera era kyova olaba nti bw'ogenda n'ozitunulako wano ezimu
abatulaba namwe abali musobola okutunulako ogenda bugenzi ku songboost.app n'ogenda ku chats nja kulagayo wano nti bakulaga tukyakome ku namba 4 tuli ku namba but this is public information kansome namba 4 wano namba 4 wanawancha Benty Boys lwamala emyaka ewiki 45 mu top 40 lwa picking up to number 2 played on 119 stations in 3 countries Kenya, Rwanda, Uganda. Okitegeera kati olumu ojja kusanga zonna ennyimba eziri waggulu eno kati 10/10 Kenya baluzanye Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia. Okifuna ekirungi ekirwanaezizanya naye bwogenda ku namba 30 kankuweyo ekyokulabirako ekyewuunyisa namba 30 ne Kenya bamuzanya ne Rwanda ne Uganda naye ate kwepicha David so nze abayimbi kyembawa amagezi abatuuliriza bongere okupika music kino kiri kupika anti naye nga kisinziira ne kuoyimbye eki kati Eddie Madden yakyenjagala omubuuza zino compresses ezimu ku bantu ziba raisinga ku Song Boost nzagala nnyo nti lists Song Boost zekola oluusi bafavoringa nnyo abayimbi abo already abasubscribinga ne Song Boost because Song Boost abasinga kyebatamanyi abatuwuliriza nti si buli omuntu nno osobola okuaccessinga Song Boost nti ogenda kuleetera messages ekubulira engeri gy'okolamu ng'omuyimbi unless nga wasubscribinga nayo nga n'okusasula ssente ezo buli mwezi ndowooza nakoma okusasula nange nagisasulako naye omuyimbi gwe nali ngisasulira nakisasulako $5,000 mwezi gumu simanyi kati we bali era kyali kya $5,000 nagisasulako naye kati bw'obanga tosasula ssente ezo bwe batuuka okukola lists zino oluusi tebakufavoringa babiramu bias nti ngezako mu ya compress abayimbi zebangamba kati kanambulule ku ekyo ekisooka okumonitoringa tumonitoringa abasubscribers naye mu Uganda olwokuba tetulina statistics sijja kuwa faction nti oba 10% oba 30% oba 50% but nja kugamba ti tulina abayimbi aba buli kika tulina Walukagga tulina Kazibwe Kapo tulina Pastor Bugembe ate benjogera oyo mba nkulaga nti genre eyo gye tulina Juliana tulina Chameleon tulina Benty Boys tulina wali omuvubuka oba ye Green Daddy wakabino kwegambangezako okulaga nti we are very broad. Ekyokubiri definitely we don't have 100% of abayimbi ba Uganda naye kyenjagala okukakasa abatuwuliriza there is no bias nti list bweba ekolebwa because Ronnie Mark MC yasasulako omwezi gumu abamu abaliwo mu top 100 abamu subscription zaabwe zaggwako dda naye nga bali basubscribinzeeko kakati app yo kyekola because music wamutuwa esigala ekumonitoringa ina kyetagala okutegeera katono nnyo akayimba tekasobola kuva gye kavudde ng'akayimba nabadda nga mbazira tonne be baakayimba naye nga tebali mu Song Boost nekakuba tekasobola ekitegeeza wano kaba tekajja kati ekyo tetwakiclarify but kasita nabadda tone mbaziira ateeka akayimba ako ku app ne baba tasubscribinze ye tajja kufuna notifications naye akayimba mu countdown kajja agendamu kati bwaba takataddeeyo tekajja genda kitegeeza naye okujustifyinga nti nga ne bwe ntula wano nenkuwa eddakiika 3 buli muyimbi gombuuza nkulaga wano nenkugamba wuuyo kwali Eddie Kenzo wuuyo kwali anti kati ekyo kyogera naye kati tulabye ebiseera ebimu kati nga walaba omwaka gwo tulabyeko ku baana nga mwana mupya talina na kyakulya biswanka naye biswanka amaze okumuleke
agenda ku baana abatonga badde n'ennyimba ez'amaanyi ezisyalenginza ezikompitize n'ennyimba endala naye ng'oluusi talina kyakulya oluusi tanajja na Kampala yali eyo mu kyalo olimba gye lwavudde erikuba ensi yonna kati nga tanaba na kujja kusongosa gimanya naye you will be surprised si kyangu n'ekyo you will be surprised omuntu omu nze mu top 10 ya Song Boost mbadde nsubiramu oluyimba lwe bayita Kyayiwenjaye obutume wemba nnoonya ennyimba Kyayiwenjaye mwali mu top 10 mu countdown mwali kyentegeeza ogambye waliwo omwana ayinza okubanga gyali ng'oluyimba lukubwa nga takola ki nabeera nga tali mu Song Boost n'ogamba Kyayiwenjaye kyenjagala okulaga nti sebo Song Boost ebunye Kyayiwenjaye ye mwali namulabye ali wano ku namba 32 mwali naye ngeza okulaga nti kati ne Kyayiwenjaye ayinza okuba yatukira ogenda mu Song Boost ng'oluusi amaze n'ofuna sente zikola video otegera kyegamba naye nga we lwasookera okukubya ng'ayinza n'okuba Song Boost yali tagimanyi natagiwuliranga nako okitegera kyegamba kati oyogedde Nabadda nze madde ddala TikTok Nabadda afuuse Nabadda naye osooka n'obuuza nti twogere mazima Nabadda gyali mu Song Boost tubuuze ekizibu ekiriwo naye nekirina okusooka okumanya kiriwo ekiti mumanyi nti Nabadda amaze emyezi ng'ebiri nga tonembazira tanakola Nabadda era waliyo Nabadda wa mirundi ng'etaano kakati Nabadda kigwoyogerako kale Nabadda oyo akuba atrending issue eri bweti ku Nabadda there are like 5 versions of Nabadda. Now you can't blame it on the app, or you can't say statistics see too because Nabadda wa mirundi etaano njakuwa ekyokulabirako unless nga waliyo omuntu azze n'agamba nteeraayo wange era ne tumuteekako nti wa Moses K Nabadda such that bw'owabawo omulala naye azze nga tumuteekako Nabadda ani nze Edwin nkutegedde tugenda kola bwe tuti Ronnie Mark ne mwami Edison gende wa muganda wange Mugaga Sende atubuulire embeera eri etya ku nguudo ezifuluma nezinga ekibuga Kampala. Traffic jam updates. Wasabo wanji itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu Desemba ensongo zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde yavubuka lebuna munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuvala watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo naye naye kigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumawaki nja kiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaimani wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaimani si weewala wewa Chaimani nedda weewacha wewe Yuagidwa Zamona Beauty Products abakyasinza okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi everywhere you go MTN Olwabitex promotions n'ebisatinga kuba yalinawo akayimba ssebo lubaale handwriting ewandiise yogirabye ngirabye olowooza yaani akati nno ekirala kambagambeyo kino ennyimba ze eza Mathias mu 10 teziriimu ziri mu 2 naye zisobola okuba nga lulimu namba 2 oba namba 10 mu nnyimba 10 lubaale aluma telulimu mu nnyimba 10 omwaka guno anti kandabe namba 10 meya alupushinze kutuuka wa CBS ng'ebadde erukumu okufaako obufu yakola ne concert mwami Edi laba namba 10 oluyimba namba 10 lwa Laika nzuuno oluyimba lusinga lubaale lwelusinza okubwa nedda mwami Edi mukama wange naye ate niyinza okukkaanya ne mwami Edi mukama wange ng'odyeko CBS lubaale aluma wa walala wazanyi ekyo kibuuzo rupi akuba ku metro yamukubanga
Rupia akyali. Ati rupi wa luseke. Rupi yali apika kivulu. Era ekivulu bwe kyaggwa rupi teyaddamu kuba. Mulimba. Neze kyendowooza. N'ekirala rupi akola omulundi gumu mu wiiki. Naye ombuuziza we wala bali. Neze kyendowooza. Omulundi gumu mu wiiki. Nze kyendowooza ku Mathias. Ebyaddala nange yali complete ya ku luyimba olwo nti luyimba lulungi naye lwali teruzannya walala. Nga wenzise wano lwe nduwulira. Video ebadde ezanya ku telefone. Mbale temugiraba. Ffe tugiraba. Bannange nze ndaba nze. Kirungi ku telefone awalala wa. Yogera. Mwami Edison. Nedda omanye ebintu bino. Era kati wano app eno weeyambira. Bwekola top 100. Trust me. Singa ebadde enkola eya mpandowooza yange. Obadde oyinza otugambirawo nti lubaali Song of the year. Song of the year. Omanya kinjogera bwetu mwami Edi. Nti nga bwe kyogedde bweti. Nga bwe bakiwandiise wano. Waliwo n'oli ali eri agamba lubaale. Kati gwolina kuntereeza n'oluga omanyi kino nekino bwe kirina okuba nga kikola kitambula. Nze ekirungi nze nnyonnyola kino ne nkugamba nti top 100 based on songs monitored by the Song Boost app ku radio stations ne TV stations that monitor. Edi nkubuze. Yes sir. Oluyimba lwe bayita Sanyu Ddagala olwa Irene Tani luli ku namba ya 29 ku listi yo. Naye kitegeeza oluyimba olwo ku listi yo luba lusinga ennyimba nga okwepiica balipira boda Chaiwenjayi Kawo Lydia Jasmine okubwa ebiseera ebyo okubwa Beautiful Mami Bega Palaso zonna kitegeeza nti oluyimba lwa Irene Tani lusinze zino zonna lukubiddwa emirundi mingi okusinga zino zonna naye ng'oyinza okakasa omututi oluyimba olwo luzannyiddwa okusinga Chaiwenjayi ne Kawo. Ngenda kunyonyola nkugambira. Nenda nze kino kyaki kugamba bwenti. Machine egerate scenes era list eno. Era list eno si ya Sendi. List ya Song Boost. Musagayo kati list ya Sendi kati. Kale eyo eri wa kubanga wano. Eyange kati nze yange muzimu ku nnyimba zange zisinze okunnyumira. Luyimba lw'abaana abalenzi aba B2C Kitooke kya Gonja ndozo gateko ne microphone okay. Lwafunuma mu January. Aha awo. Nze nganze. Singa mbadde nze. Mu nnyimba z'embala. Nandibadde tubala nnyimba meka 10. Ezize. Ezangi randomly. Okiraba nti mba sisobola kuleka Kitooke kya Gonja. Okay. Machazi mweruli. Naye teruli mu top 10. Kituufu. Okiraba? Party. Alien Skin. Nalo lwandibaddemu. Terulimu. Luli 12. Naye lwandibaddemu mu top 10 zange. My top 10 songs. Okay. If nga bwe ngamba nti time gye mmala mu bbaala, I'm not shy to say nze ngenda nnyo mu mabaala ag'enjawulo. So mpulira ba DJ baba bakuba n'olumu lwe mpuliriza radio and stuff ofuna bulungi. Okay. Kati n'abayimbi abalala okay ate lwakuba nti olumu feeling zaffe ng'abantu tuzijja ne ku rotation n'oziteeka ku olukunyumidde. Kyekyakuteeseza Bebekulu mu namba 67. Sinze atadde luyimba kyo luli mu 67. Questions Bebekulu ali mu 67. Question mwe luli. Lulu lon. Terukubwa nnyo. 67. Terukubwa nnyo naye n'ekirala yakakomawo okuva mu America okulukola. Oluyimba yataddemu emitwalo ene. Kansoke ng'ambe kino. Kansoke mbagambe. Technology yetapima nti wano waliwo emitwalo ene egya $. Oba waliwo. Either way. Mwami Edi, empala nayo ne Bebekulu nawo. Okitanenda ku Song Boost. Nze gwogamba nti nina empalana. Bwe nabadde ku ddembe nga tennaggalawo. Nze mbadde eddembe yagaddewo. Eddembe ffe. Abasajja bange bakolayo bagenda kulya. Abantu nabagambanga nti omuntu yenna omukozi. Oli ku CBS. Ndi ku CBS. Ddembe gaddewo. Eddembe yagaddewo era mulinde official communication egenda kujja. Ndi mbadde nkola ku ddembe. Every Saturday ku Talk and Talk show.
abasajja bange bagenda naye nga nja kukozesa wane wasa abasajja kuba ffenna nawe batuzaala okutegeeza abantu nti Talk and Talk show ejja kubeeranga ku Kasuku live buli lwa 6 ssaawa 4 paka ssaawa 7 koka kokka for the moment Talk and Talk show nga bwe tubadde ffenna Bat Badru Kasuku Jenkins Mukasa Edward Sendi Kasuku live ku YouTube gwe ssaawa 4 zennyini teekako ojja kubanga nze genda ku YouTube teekako data Kasuku live abadde batalina data kati abatalina data muganda wange Engineer Deus talina data alina musajja wange Engineer Deus abadde abanga naye talina data Rodimaga tulina eddakiika 3 wano tugende mu kuwummulamu esebo bayimbi ki omwaka guno abakudisappointinze musically abandisappointinze asookera ddala yali alimpa omwaka ogwedde yakola bulungi yalina oluyimba olwolowooza nti nze lwe lwansingira omwaka ogwedde naye nali manya sooduzimbirako maybe nedisya n'akomawo because si kyangu okufuna oluyimba bwetu bannayuganda bakuwadde amatu so yandisappointinga okuba nti teyasobola kikola eyokubi yandoza yandibadde Liam Voice nali musuubira guno omwaka okukola comeback apushinga ekintu kyakitambuze nali manya yinza n'okukolayo ekivulu omwaka guno because bwe ntunira mu kukola tunes abamu ku bayimbi badde batambula obulungi Liam Voice oyo kitegeeza abantu badde bamwagala naye unknown naye atambuliramu ne Liam Voice bonna bandisappointiza omwaka guno okuba nti basobodde ku representinga disappointment era nagifunamu Winnie Nwagi ntya Winnie Nwagi simanyi wakiri kuye wakiri ku management kuba management ezimu zibikola zigenderedde nga tebaagala speed eyitirire nnyo kuba Winnie Nwagi yakola concert buli omu gye yakkiriza nti omuwala akikubye ku Cricket Oval nga alina n'oluyimba olw'amaanyi kitegeeza nti yali asobola okuzimbirawo najja n'avuganya n'abayimbi bano abalala bakazi abali mu market n'abagamba okukakkana bamufukamire kubanga ekyo kyeyali afunye omuntu omulala bw'akifuna akizimbirako buzimbizi naye kati guno omwaka gonna tarepresentinze kiba kiswaza ndowooza that's the right word to use kiswaza omuntu amaze okuba Cricket Oval okubanga kati guno omwaka guweddeko nga tarepresentinze kiswaziza ddala abalala how is Spice abadde ati Spice tadisappointinze nnyo because guno omwaka abaddemu ne concert omulundi gwe gwasooka ogenda mu open space Cricket Oval gwe mulundi gwe gwasooka so wabanga asobodde okukikolera mu mwaka guno omuwa credit lwakuba nti ennyimba ze tezisobodde kutopinga era bw'ogamba DJ Steve oyo akulage countdown eyiye itali ya Song Boost eyiye eva mu bantu ojja kulaba nga Spice talinamu nnyimba naye ate lwakiffe temuteekamu ba disappointed nti at least she has been trying music abadde amufulumya aganye buganyi kuba naye abadde amufulumya kati aba asinze ku balala abatafulumizza so kitegeeza she has been trying nyimba ziganye buganyi Aroma ali kuki ekibuuzo ekyo kinene kubanga nange gwobuuza ali kuki nange nina okubaako gwembuuza Mami Eddie oyina seconds 35 mpayo abayimbi babiri boli disappointed with this year bogamba nti ono yanimbyemu omwaka guno endongo tewali Cindy okay endongo tewabadde yakava mu bato n'endongo bibiri yanjawulo mukamange kale tanda Kamiri endongo tewabadde naye Banana Fiki Gaza luyakoze ne Fiki Gaza luyinza okukwata next year kikyotegeeza kiganye mwaka guno tukirinde gujja tetube na nyimba ndala mwaka gujja kyangamba luze December wabona endala zize December nenga tetuzisindise mwaka guno Mami Eddie ne Kamiri era yagala munyigewo waki okola ebintu ebyo Uncle Eddie ayaganda adekera musajja we time yejja okuyimirira naye olwafiki Gaza tolugenda kulya tomanyi Fiki Gaza yimba nze ne bwayingira tusobola kuga nti nye Fiki Gaza bali bayaye ate si mu bubi but what is going to happen is oluyimba lugenda kwatayo mageri ga Kitooke Kyagonja was released the other year November December naye lwatuleeta in the new year kati ne Banana lugenda kututwala in the new year Kyagonja wa January yali alimba lungi bunno ate ono kubadde alimpa mwogerako kino alimpa smelt every bit of a one hit wonder
if you know what I mean. Waliyo abantu abajja n'omulaba ng'awunya nga one hit wonder. Bwebe atadda. Nga tasobola kudda. Ate abo ne bajja bwe batadde ne basigala. Ngani? I'm on air. Character, no, his character is okay. What business here? Zex's character is very okay. He's sociable. You meet him, I vouch for him on that. But the advice I would give him, he's undoing, he's not hungry. It seems he has money, he's comfortable. Kakati tali mu mbeera nja kuwayo characters z'abantu alumu abasucceeding abanaku basucceedinga nnyo because aswallowinga pride ye n'aguma onfuna sikyogera mu bubi tosobola kuteeka zekisaawo nti ono atandika saawa 10 n'amuyita ku 12:40 n'omusanga ng'akyaliwa. Otegera kyeŋŋamba naye ate kalo kasiita omuteekawo ku 10 n'omugamba n'omutumira omwami ono n'amugamba waliwo alagambye ategedde otuuse kajjewo byajjawo agenda kuyita n'atuula anti nnyonyodde nti si mubi mu character but he's a bit contented. Tali si muyala in court otegera bogamba nti oyo si muyala kati olaba sende muyala ali ambitious ayiga oba akusanze wateeka okuba oluyimba lw'olupya oba olukuba ku radio oba tokuba oba olugwoteekayo alukuba nze yampa oluyimba lwo naye nga sinze nteeka music kudde naye nange yalumba era ne makinga sure nti nagamba DJ oluyimba olwekoleza ku WhatsApp nyamba olukube kwamba ye muyala gwentegeeza bakitegeera waliyo abantu abali aggressive paka nkiza mu luzungu nti there are people who are aggressive ono ali aggressive Zex tali aggressive. Zex is music ya somo fulumya naye if he was aggressive he's a fire. Ekyo kyogedde abamu bakiri naye nga balina ababi bakolera kati ye tamulina kati ate ye n'akimukolera tamulina nali akisinga naye ng'omuntu kiringa abayimbi bangi abakazi. I like Carol Kasita for one thing. She's a fighter. She's aggressive. Muyala. Not obuyala nti she's hungry. No. Kulecho chakola. Apika. Agala feel kyafunyeewo. Paka tunuulira sende. Okubeera aggressive. High people emuliwa. muzima ndi kuposta yankuuka kale oli ku program ebiri cruise gala fauza chambasa MC wale tibano ne mgada na Ron Bakienji wamu ne mwami Eddie Sende DJ Stevona yuko pale on the ones and twos wali pola chinto chitambuliza dala mpaka awo tulino kubanga tubasibula. We are left with only 8 good minutes. Utugende mkumula mwaka zino kabadi wa mwami Eddie nga tuwa abayimbi ababe bagamba nti omwaka guno bamuletize down. Tugende mkumula mwao abadde ku kayimba ka Chameleone n'omuvubuka bamuyita Fiki Gaza Banana. Mwami Eddie. Mike Pandea. Oluyimba lwa amaanyi luteereddwa December. Definitely lugenda tulwerinde bwerinzi mu next year. Banana kati on the strength of Jose East Africa's finest atakoga atageja tati ampalana naye mbadde saagala nnyo tulweyo because manyi Ronnie Mark ayinza okunzijjamu empale naye nga njagala kukolesanza dakika zange ezisembayo kuba obudde bugenzi. Ekisooka njagala kwebaza DJ Steve. Omanyi nze I move to so many places. DJ asobola okuteekawo ekikono muganda wange. But DJ abamu bambala
gundi elbow shield one nga kwamba kuliko n'akuuma kuno kakubisa kaba n'akuwala ebukeeti naye Steve abadde musajja mulungi nnyo saagala kukuwaana ng'ofudde kankuwaanirewo let me give you your flowers omwoche nasaayise bulungi ekisinga obukulu kumusabira Saala Mukama amuwangaaza naye n'abawuliriza namwe mbebaza nnyo n'ekirala kyenjagala okwogerayo bwobanga onyimbi oli eyo ape no wandigitanidde bagiyita song boost ekuyambe okumanya music wo bw'atambula towulira bubi ti mu nnyimba top 10 sibaddeemu oba mu top 100 siriimu naye ekikulu otegedde wa music wo waazanye oba waatazanya kyekikulu ekisingayo bw'oyagala okumanya ebikwata ku app ebisinga www.songboost.app at least abamu abalimu bammanyi Edward Sendi kyaliwo amanyi asobola okuntuukako naye mu bantu abakwevuma ng'ogenda ye gundi bakabasajja yali erijali oludima kalivudde mutwe record error. What did you do to record error? Nga mwirinako obukyayi bungi. Record error talina mpisa and empisa alina naye talina mpisa alina empisa embi ekyokubiri record error anywa enjaga kikyoyogezaako kolango anti anywa enjaga kive nnyo kibwe kitu nti niriza okay he abuses drugs maybe omanye ekintu kyonna bw'okiyitiriza kiba kibi nze nnyo omwenge era sikyekweka naye nnyo ogw'ekigero manya w'enkomo olina ekkomo nina ekkomo naye record kakati oyo omwana ekisooka alina empisa embi ekyokubiri anywa enjaga n'agisussa n'ayitawo n'avaako yagamba bamulemesa endongo ali kankubulira ekyewuunyisa nga nagimulemesa namusangawa anti olabaga bw'oyogedde awo statement z'okola kati ndoza ye mutyuniye kuba kabasajja oluyimba tewalwagala nedda bakabasajja ekisooka oluyimba sirulinaako buzibu nga nze sisalirawo ggwanga sinze mugezi w'ensi yonna oluyimba sirwagala ate si musango nange nina endowooza yange okiraba bw'osanga omuntu ng'awomerwa ebijanjalo ne muwogo nga gwowomerwa amatooke nanyama oli taba mukyamu naawe toba mukyamu oluyimba sirwagala kubanga kirwogerako si kirungi ebintu ebibinze nina ebintu byeseewaaniramu kiringa ng'omuntu eyeewaanira mu kuwemula naye ng'ate abantu ffenna tuwemula but in the right place and time naye omuntu adda mu bantu neyeewaanira mu kuwemula kyekyakulumbiza omwana oli gwe bagamba alina ebivumu ebiriko obuveera ebipyattuku oli omuwala yabadde akoze ekivuuko Serena bagambye kyewamukoze oyo sirina kyenamukoze oyo naye talina mpisa ogamba Shamimu saagala muwa maire nze mwogedde mwami Edi nze mwogedde oyo yakola ekivu ekisingayo mu kifo ky'okulanga ekivulu kye n'addamu kuvuma Ndubeno kibuuka akukoze kiringanga bwenzira wano netandika okuvuma Haji Abe Mukiibi akoze eki talina kyankoze nagenda okukola research nga Ndubeno kibuuka n'oyo omwana tamulaba nkutamumanyi tamuwuliranga babalemeseza theatre kati olbiraba kati bebaganya Ndubeno kibuuka yeyaganya abantu okugenda mu kivulu kyekyokibisayo oba yeyaganya omunigeria okulabikayo enkokola ze yayogerako ate zitya babagobye mu theatre ate babagobyemu ddi kati kibuuka naye talina theatre okitegeera naye otegeera abantu bafe abamu butategeera bwe buzibu bwabwe mami Edi omwana ng'omuyingidde nnyo tusigale ku mulamwa ennyimba 10 top 100 songs of the year as per Song Boost. Thank you. I can't thank you enough for hosting me here tonight. Buli lwensi jabano wasabasajja nfune essanyu ppitirivu nnyo njagala n'okutumira mukama wange CEO omukungu Kawoya Mwebe eryata alivuga bulungi nja kutumira ne ku mukama wange Robert Kasozi ekintu naye akikutte bulungi wali ate ne mukama wange oyo muganda wange Haji Abe Mukiibi nkaaga naye ekintu akikutte bulungi. Thank you
God bless Ssaabasajja Kabaka awangale masomo Ronnie Mark ekisooka edi nga tonagenda madde nkusaba busabi next year bonaba okomyewo wano ku show yemu eno nga tumaliriza omwaka mutukoleyeko ku list ya song boost nga temusosodde bayimbi abasubscribinga nammwe waba basasula nabatabasasula manyi lwaki kati ennyimba nga empere terulimu mu nnyimba 10 ekitega kyegamba 100 songs naye ensonga jajja okuwa edi zeziize yatunyonyodde dda ennyimba empere kakati empere otega kyegamba kati madde kyengamba ekirala ekyo edi mukikoleko nemesa kitalimu misa kyadde na luyimba ki ate leka kuzija kusaidia kakati oyagala kusetinga oli mutabani wange misa mutabani wange tomusetinga mwami Sendi abantu bansi ntekolera abantu bampeesa ani akakuweereza Stephen Ngobi oba misa ki oba Edirisa Muganzi kansala w'omukivu oyo omanyi oyawuliriza ennyo yawandiika ebintu yeyo basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti abayimbi bonna batuwuliriza Romaco Africa Kola Tunes mutunoonyeeko nzikiriza sebo leero mbayo namba yange baleme kutawaanya sebo namba yange y'essimu eriziyo 702-666-554 muba munfunye twasaganye Kola Tunes mu Uganda kale basebo ne banyabo tutandikudde olunaku olwaleero nja kubebaza mwenna ade batuuliza bitundu ebyenjawulo kyemukola kyamaanyi olunaku olwokuna olujja era tujja kuleetayo abantu ab'enjawulo interviews ez'abayimbi tujja zitandikako omwaka gujja inshallah mungu aba atuwadde obulamu naye nga mbeebaza mwenna bagoberera sheno buli lweggulo okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 1 obubaka bwo bubeera bungi era obubaka bungi obujja mbasuubiza tujja kugenda tubuteekateekamu mpola era nga bwe kikoze ngezezaako banyiganyigawo abamu kwabo okay musajja wange yasinga events mu kubuzaako nnyo in a beautiful way webali kubanga munani nawe obaddeko ng'otuwuliriza n'abalala bangi abatuwuliriza mu bitundu ebyenjawulo njabalikira Olivia atuuseko amawulire agabadde olunaku olwaleero mbagaliza ekiro ekirungi abakyali mu takisi nga kajjamu kakukutte nkwagaliza olugendo olulungi jjamu oyo omuyitemu bulungi ate osobola okubanga munange otuuka ewaka abewaka nabo baba bakulindiridde mbeere bulungi awangale mu maaso mongi Wasabo wangi yitawo tugenda mu nkuka nga 3 mu Desemba ensonga zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka lebuna temunteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo ewa naye ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola eno enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumawaki nja kiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe Yuagidwa Semona Beauty Products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi everywhere you go MTN